Sebingi we biri kwalira tebirimbula. Nabagamba nti sebadda kuvuba nsonzi tebeeramba lujja. Bannange sisobola kutta nkwale mu amagulu n'endabika okusuula mu kisasi. Wamma mwebala okunkonera kubanga ebigenge bikonera ngalo. Wendi wano nange nfuukidde ddala akakejja ak'omunnyo akabuna olujjuliro. Anti buli muntu aba ayagala akakubeko ennoga. Kaliba kabirinza okugula emmamba eriko omutwe naye atera ne Sserwali lundi omusibe tayita jjimbo. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere nzize n'akanyomero akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Akanyomero k'olunaku olwaleero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda kakutuusiddwako mukadde wange ayitibwa Fred Ulekaweesa ng'onaasinzira Saudi Arabia eyo mu kyondo ky'Abawalabu era gy'akakalabiza emirimu gye. Olwaleero mu kanyomero kaffe akayitibwa eddagala ly'Abaganda, omukyala ozaala abaana ng'abaana abo baava mu ndeemu, oyina abaana bo nga 6 oba oyina abaana bo nga 10, naye nga enkwatagana mu baana abo yagaana. Kati gwe maama gwayina okukola omukolo ogugatta abaana baabo babeere nga bakwatagana bulungi. Omukolo ogwo ogukola otya? Olwaleero kankuwa ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Ofumba ekijjulo ky'emmere yonna. Ekijjulo ekyo, naye mu kijjulo ekyo onoonya akati konna n'okafumbira mu kijjulo ekyo. Kaakati bw'omala okufumba ekijjulo ekyo ne kijja bulungi nga mulimu akati ke nkugambye, emmere eyo ogiyiwa ku lulagala oba ogiyiwa wansi, abaana bo bonna abatakwatagana ne balya ku kijjulo ekyo. Kaakati bwe bamaliriza okulya ekijjulo ekyo, oyenga amazzi nga mulimu omugemerawala. Bw'omala okuteekamu omugemerawala n'oteekamu omwetanga abaana abo okwetanga, ate era n'oteekamu n'akakumirizi okwekumaakuma. Naye amazzi ago gayenga mu bitaba, gabeera mazzi ga bitaba bya nkuba. Mwoyenga eddagala eryo nga bamaze okulya ekijjulo ekirimu akati ke nagambye okufumbiramu. Bwe bamala okunaaba amazzi omuli omugemerawala, omuli omwetango n'omuli akakumirizi okwekumaakuma, bakwata akati kali ke wafumbidde mu mmere n'okatwala ne bakateeka mu kiswa. Ekiswa ekyo kibaamu enkuyege ng'ebagamba ebigambo ebigamba nti twagala tusse kimu nga nkuyege. Abaana bo bonna bakakwatako ne bakateekayo. Mwana wattu obutakwatagana mu baana ogenda kuba obuvumudde. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere nkwadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.